mwebale nnyo okwagala omukutu gwaffe guno taamala emirundi official oba TMO ne mwami Kankaka naye mwebaza emirimu gyakola tulina abafaani bangi twetoloola ensi yonna kintu ekyo nno si kyangu abantu okutwagala ne batusaamu wangamba okwagala nagwo guba mukisa Katonda atuwadde omukisa ate mmwe mubeereddewo omukisa guno okubanga abantu bagoberera nnyo ba mirundi kituufu waliwo ebintu omuntu byatagulwa ku ssaawa ya leero n'oba oyina ssente oyinza obutatambula by the way bantu basatu ne bayimirira okubuuzaako kituufu that shows that you are not changing society to positivity. I see. Because tulina ekizibu mu Uganda nti baserebu you must be celebrated in something to be a celebrity. Of course. Naye if we lack a celebs we have created one. So mu Uganda ekizibu we tutabana abantu tuba creating by force. So mbebaza nnyo abakwano bange banyambako okulochinga company yange ya tours and travel Unicare Safaris. Company eno nyina kuba ntambuza balambuzi. Uganda nsi nnungi. Ine ebyobulambuzi bingi. Abantu bye beetaaga okulaba n'okunyumirwa ensi yaabwe. Company eno osobola okukyayako ku office zange ku Kirabo complex opposite Racers Restaurant. We wali offices zaffe za Unicare Safaris. Basically bye mbadde ntambuza wadde mbadde abamu bagamba nti mbuze ndi musajja businessman. Politics esse mulimu. Tusooka kukola. Sooka weekarakasize mu nnimiro nga tonneekarakasiza mu luguudo. Because at the end of the day olina okubeerawo n'akasente ng'Omunayuganda, olina okubeerawo n'ekyokulya ng'Omunayuganda. Sisobola kugamba nti omwana awagira enkyukakyuka takola mu ministry. No, as long as you have the qualifications genda okole. Of course you are serving your country. You are serving your country. We are not serving President Museveni. Gana amakampuni ogatandikawo tetubikolera kusanyusa President Museveni. No, tubikola kubanga twagala tulage obulungi bw'eggwanga lino. Okuleeta abantu baganyirwe mu nsi yaabwe, balabe ebirungi ebiri mu nsi yaabwe, balabe ebirungi ne experience ey'okulambula ku nsi eyaabwe. Kuba Abannayuganda bambi ensi yaabwe tebagimanyi, oba n'omuntu nga ali Kampala wokanga essolo titatuukayo. So ekyo tekitegeeza nti tuba twafunye ssente, tuba twakola byonna bye tukola tuli ku ssente zaffe ne bafanda baffe abali ebweru w'eggwanga. I wanted to ask you, sincerely, ng'oli busy mu other establishments, bintu byonna by'oteekawo, how has been people power? People power ebadde etambula etya mu kaseera ako? People power nope. Wabaddewo ebintu bingi ebadde bigenda maaso n'ebigambo bingi ebadde bigenda maaso oluvannyuma lw'okutegeka primaries zendowooza nti zalese ebibuuzo bingi eri abantu abamu. Ekyokubinjala nnyo okwebaza ba Women for Change UK. Twatandikawo initiative yaffe ey'okubonyesa ebifaananyi bya Bobi Wine okwetooloola Uganda yonna. Osobola ogenda ku page yange tamala emirundi JR olabe ku posters ze twakubye ne flyers ze twakubye. Twagala tubonyese ebifaananyi posters okwetola kubanga government ebiyuza ekiro babiyuza. So natandisewo initiative eyo sikimanyiiko ekyo aba government abayiza okuteekawo abayuza ebipande. Yes, kubanga yataddewo netteeka negamba posters zo bwe ziba zibika kamera tugenda zijjawo. So ebifo ebirimu kamera government yebimanyi ne kamera we yaziteeka ezimu ziri wansi mu ttaka kuba poster webeera wansi ku ttaka bayinza okugamba ne twateekawo kamera yaffe ey'ekyama. Nalabye ku maka ga Bobi Wine nga bataddewo kamera ez'amaanyi kyokka eno gye basinga okutta abantu ennansa na kamera ntini. So kale munaffe eyo government yaffe nenga initiative eyo bambi Women for Change abali e UK n'abalala bonna basobola okutwegattako abagaliza nopu emirembe n'abagaliza enkyukakyuka ey'emirembe. Ebintu bino tulina okubyekolera ate nga tukolagana n'abantu abeerufu. So enamba yange ejja kubeerako kuno 0751804069. Ogisoma nnyo gigende epola 0751804069. Ye namba yange kwempita okwogera n'abantu bonna okulaba nti projects zino tuzitwala ne tubaako
wetuzituusa. Of course aba people power abali mu side y'enkyukakyuka tubalabye nga bagezaako tulina n'abavubuka ababira mu kibuga batambuza ekipande kya Bobby mwana n'akeera ku masha mu kasonda kale namwe ye strategy twali tuli awo ne muzeeyi mirundi n'aleeta ebibye bakola zijampa zaabwe ne bakola app M.i.S.O app nabo batambuze mukama waabwe side eri naye simayo bamu n'abasobera bakola jampa bakola biki naffe tulina okuteekamu initiative okulaba nti naffe wadde gavumenti etulemesa okulaba nti naffe posters zino zituuka mu bitundu gye babyetaaga tuleke ku concentrating Kampala wokka tukwate posters emitwalo ng'etaano posters omutwalo zituuke Soroti zigendewa so that Bobi Wine abeera buli wamu kuba ebiseera bye tugendamu posters tujja zeetaaga nnyo nga ziriko values zaffe discipline, liability, fidelity ezo naye nga zikyusiddwa mu nnimi ez'enjawulo ez'eggwanga lyonna ekyo kijja kutuyamba nnyo obubaka bubeere mu nnimi ez'eggwanga lyonna. Second tubatereko ne kalenda election date tugimarkinge abantu bagitegeere because in politics election date yesinga obukulu so kijja kubeera kirungi nnyo nga baganda bange banegasekera manyi bajja kunegattako kuba ababadde banegattako buli wembeetaagira ekyo nakyo kitambudde naye enkyala ba disorganization nyingi nnyo gye muli mu NUP twalaba bannaffe abatasobola kufuna card because last time we were here we were discussing ku ngeri ki card gye zibadde zikola ki zigabwa naye twalaba abatafuna card nga nabo bakubye enkiiko ezaabwe. What do you take about those people who say mwaba makad tebali contented? Did the people power NUP fail to do the practice in the right way? Kiki ekyanyiiza bali nawo kuba tubalaba Amawulire wano nga bali bafrequentinze okubalumiriza bwe mutali beerufu. First of all mami kankaka Bobi Wine yatugamba nti buli ava ku struggle eno teyalina gibeerako era Bobi Wine azatugamba ng'ensi yonna ewulira nti abo bonna abayagala okutunda emibiri gyabwe abeeteeka ku mudaala okubagula bajja kubagula naawe bonna abaagala okukolera sitaani mu kitabo ky'okubikkulirwa mu Bayibuli oba giyite Revelations Mukama Katonda agamba nti ekiseera nga kituuse ensinga enaatera okutuuka ku nkomekkerero njaga kuteeka ng'obufuzi bwa Pulezidenti Museveni bunaatera okutuuka ku nkomekkerero walijjawo bannabbi b'obulimba bangi nga bambalanga ab'opposition balyanga ab'opposition nga ne bye bakola by'opposition naye nga ebigendererwa byabwe tebiraga nti ddala baagala enkyukakyuka kuvuganya. Bwe twatandika process eya vetting because it was not an election tetwategeka kalulu pate yakamalawo emyezi 2 yali tesobola kuba na kuteekateeka kalulu mu bangeting because people power NUP yagenda kati myezi 3 pate ento nnyo yeetaga guidance okuva eri bazadde baayo nga waliwo bascavengers abagyetoolodde nga bambalina mu opposition yomu abatagala people power functioning on top of that mwami kakakasiga twategeka akalulu singa abantu bali mu makomera gavumenti yandikayingiridde gavumenti yandibakutte gavumenti ya President Museveni wetakiririza Bobi Wine genda ku radio embaalo okwogera nga n'omusango gukyali mu kkooti tebanditukkiriza kutegeka kalulu kali free and fair tufune ababaka abali presentinga ideology ya struggle ne values tebandikikiriza banditukutte banditukubye emiggo polling stations bandi olaba akaabwe kennyini ng'akeenaalemu kaabalemu okutegeka so munnange ne tusula ne tugamba no the best way is to vet vetting is not selection si kulondamu vetting they give you on merit ebibuuzo byali bingi akakiiko bye kaatunuulira akakiiko ako kaliko abantu abali independent wadde nako kalina obuzibu bwako because we tukola research tulekayo 99.9 tulekayo kalika 1% aka errors room for error of course mwami kakaka ne tukwata akakiiko buno ne tubuteekawo nga constitution yaffe bwekola ki bwetulambika era buli kimu ekyakola nze jaga nnyo munnabyabufuzi bano abakayana addeyo mu constitution ya NUP
agamenti nedda process because the process is guided by law. Process eno teyatambulanga mu constitution ya NUP bwe birina okukola ki okutambula. Then you have a point. Nawe uli wogena media notandika okwogera byeyagala. So munange abantu nga batandika we are so excited nti pate yakabalawo emyezi yafuna ba candidate abasoba mu 13 kubifa ebyenjawulo obo banese bunafu ako gaba maanyi nti abantu bonna ne bajja kati tusura gamanti NUP banafu when people are looking for leadership bajja mu NUP ne twaniriza abo bonna pate ne tubabuuza ebibuuzo byali bingi nnyo values commitment yo ogenda kolera kipate ekyo nno baakigwa mwe mabike mabiche gomanyinga mabike bo betololera ku kintu kimu ye mabike mumanyinga mabike baba bawa n'obuzaale bwe nawe bukyatankanibwa kubanga agamba ate waawa naate waawa so abantu bwe batyo tulina okubeegendereza kale obuzaale nga tubutadde ku bbali oba mabike kakati mune mwami mabike kankozese mabike kuba ali mmanyi n'abalala abagamba nti kaadi bazikola ki so munange nga process egenda nga bababuuza ebibuuzo mwami kankaka natya nti tulina bannabyabufuzi g'obuuza nti pate yo ogenda gikolera ki ng'otuse mu parliament ekibuuzo ne kimulema nga bali ku bbo nga yajja mu kibiina mwami kankaka omuntu n'omubuuza values na ideologies nga tabimanyi nga mubaka yajja buzze kinyumo tugamba nedda tulina okutwala ababaka ababaddewo kubanga ffe tetwatunuulira nnyo nti omaze ebbanga ki mu struggle ebyo wali wamwaluwa we wayingirira we twatandika okumakingira nti emirundi wayingidde mu struggle emyezi 2 ne what has been your initiative okoledde ekyokulaba nti struggle egenda maaso kuba kyekyo singa obukulu kubunyisa njiri yakujjako mwami Museveni kakati obuzibu bwe twasanga ng'abantu goole ennene ya vision 2021 ababaka tebagiriiko bali ku mbuto zaabwe nakulaba ngeri gyayingira parliament awe bagwira akabonero secondly abamu bajja balooza Bobi Wine mukwano gwabwe mumanyi nnyo tubadde ffenna mu parliament era we natuuka mu kakiiko oyo mumanyi ayitewo nga balooza bigenda okukola they were overwhelmed by the akakiiko abamu baali bayimbi bava eri mu bidandali byabwe Hanze mune Bobi Wine mumanyi twayimbako ffenna emasindi twakola kolabo kakati bwe najja akakiiko kajja kuntya tekajja kumbuuza kino so ne tulaba embeera eyo nga tetuyinza kukwata amaanyi g'abantu kugawa abantu bali ku bagoba byabwe buli eyafunye kaadi mu NUP ateeka ogifuna buli ataafunye kaadi waliwo ensonga lwaki eyagikoze mwami kankaka twagala ababaka bagenda campaigningira His Excellency Bobi Wine so many times tulabe nga abantu bakozesa ebibiina okutuuka gye balaga ng'ekibiina ekyo kibagalira tebajjaawo nga tebalina commitment at all but naffe n'akakiiko nako kalina obuzibu bwako obuzibu bw'akakiiko obusooka bwe twalabamu they were overwhelmed by the turn up byabasukako oluusi turn up yali nnene balina obudde butono nina ebitundu byesitakkiriziganya n'akakiiko findings zaabwe nti basewanyana baali tebalina kudda bwetuba mu butuufu singa akakiiko katwala omulimo gwako obulungi nga tebagwanidde nga tebakoze eki no project gye twaliko yali y'abavubuka eyo project yali esooka nti bwetuba we want something new for this country we want a new leadership we are tired of all the political players then because leadership is a resource you must mix the old leadership and the new leadership osobola okutambuza eggwanga maaso because at the end of the day we need transformation in the leadership we need transformation in ideas kakati bano banamboozi n'ababaddewo abalala I think omulamwa gwandibadde gusinga kuweebwa bano abavubuka baki abakatuuka abakyalina energy bwe tusobola okuzimba bwe tusobola okufuga ng'ekibiina I think that yeyo end goal yaffe but akakiiko kafuuka overwhelmed by the turn up secondly there were some influence of some individuals ku regions ezimu
I don't agree with Masaka as a region. Nti Honorable Mpuuga nafuna abantu abamu nga bagamba nti ya influence ebifo ebimu. If it is true and if it is kiri alleged sijja kiteekako nnyo sira, then that's wrong. Tandadde tuleka obukiiko buno ne bukola omulimu gwabwe without any influence. Naye ekyokubiri bw'oba wagamba nti commitment, how did you test commitment? Did you use a questionnaire? What parameters? Sample space yaliki, sample size yaliki, bantu kibe wabuuza. Abakazi babagana okulonda baali babaganya okulonda mu America kuba baali balonda basajja balungi bokka. So did the people abakakiiko betwasindika ku ground, did they really go there? Oba nakyo it's ideological. So ebyo byonna byendabamu nga ebitonotono. But if I'm to grade the kakiiko, nka gradingira ku 80% bakola omulimo omulungi. Kakati bamu bana abawakana kadi. Katonda yagamba I baptize using water and blood. Go kirabanga ekiri physical, tunonya spiritual bit of it. Nti ababaka tubalondere ku masuuti kubanga bambala bulungi, ababaka tubalondere ku perfume zebeekuba, ababaka tubalondere ku seniority ya Namboze kubanga kakati ebizibu bya Museveni fa babitegeere ennyo we are seniors. No, there should be a plan. Kakati akakiika ku bambi ne kafinding ebyo abamu bali bagala okutiisatiisa amaanyi g'ekibiina ne Bobi Wine ba Mukaaku ne bagenda ne bakola people power B ne kamiliyoni olwo batiisatiisa Bobi Wine mbukati bamukubamu amataala otulaba bw'otatuwa that politics of blackmail otulengedde olabe betuyina they are not on ability. Ekyokubiri mwami Kakaka bw'oyingira ng'ekintu nga sigo wakitandika. Kyekizibu kya bannabafuzi ba Uganda babuukira nnyo. Sooka omanye ekintu kino kiragawa. Bw'oba ogenda okusabira omwana w'essomero, towa biragiro kakiiko kaveetinga. No. Bano bamabike baayagala okuba nti bazze baveetinga, babeere bajjaaji, beewe makisi, beekubire results, bamalirize. Nga tebe bawiina nga be bawangudde. Kati oyingira otya processing gwe judge gwe muwanguzi. Ekyokusatu ebizibu bya pate tebabisolvingira ku toko show. If you are really aggrieved bateekawo akakiiko akalala kali independent okuddamu abo balowooza nti munnange kadi twali tulina okugikola ki okugifuna abasinga baddanga ku zitoko show omanyi nga bye boogera teboogera nti ekibiina boogera nze banyimye kadi bannaye si trouble gye tuliko yaffe neneko mubinsana na kibiina ekiina emirandira eri NRM gye mwagala okujjawo eva eri ku kyalo yonna engeri gye yatuukayo tuyinza obutagimanya naye engeri gye naavaayo gye mulina okuteekawo. Exactly. Tulwana olutalo luno nga lunene mwami Kankaka nga lunene ddala. Olutalo luno si lw'ekawempe. Nti nze bwe bampa kaadi y'ekawempe ng'ebizibu bya Uganda biwedde. Nze bwe mumpa kaadi eya Lubaga North ng'ebizibu bya Uganda biwedde. Bane olutalo lwe tulimu lwa Vision 2021 lwa kununula bana Uganda si lwa kulwanira bifo. Naye munnange Bobi Wine bamukoze bubi nnyo because he has been let down by abantu betwaloza nti balina maturity mu politics. Nosanga omusajja nga Kidandala is good at organization. Kitchen politics abumanyi. Kidandala gwe kennyini gwomu ku babadde bakola ebintu bino mu Nuupu. Mwabadde batereza ekibiina n'asuulawo ekibiina n'agamba nti yazze ku independent. Kidandala kyatamanyi nti by the time you say you are independent ekibiina oba okitadde. Of course. Kubanga factors zigenda kujja. Mwami Museveni akugamba ti aba independent bonna baki babe. Kakati buli weyambula uniform y'essomero noganze uniform y'essomero ngivuddemu. But practically when Kidandala was coming to people power, personally I was there that day. Yajja n'amaanyi n'awera meeting erabika yali y'amaanyi ab'amawulire baaliwo. Why the sudden change? Why are people running away immediately and declaring independent candidature? There is greed. Of course. Obuluvu. Of course. Waliwo obuluvu. Ekyokubiri kikulaga nti
obukulembeze bw'ekibiina babwerimbika mu bwerimbisi bali tebabukkirizaamu tebajja kusaavinga. Bobi Wine yatugamba nti yatuuza Sembogga Roy Sembogga nasoma naye Makerere I know Sembogga Sembogga yabadde head of institutions n'agamba muganda wange ku lw'obulungi bwa struggle lekera kazibwe Bashiru Mbazira Sembogga head of institutions mu kibiina ate n'amala n'agamba nti ajjanga independent that is wrong. Mpulira Constitution gana mateeka mu abagateekawo if Bobi Wine abamuliranye tebasobola ku respectinga party kakati because we have to decide are we working for the good of the party or we are working for positions. Chovola baffe ba mirundi bwe twali twajja kulwanirira bannansi si bifo. Very many people have approached me to stand but I know buzibu bwa Uganda mwami kankaka si kifo kikye nina Mwami Museveni n'ababaka abakuba emiggo. Mwami Museveni ne bazaake batambuza miggo. Balema okugenda mu parliament tekijja kujja konti obwa dictator Mwami Museveni agenda koma. Mwami Museveni ono twalaba bomu nga zivuga mu maka g'ababaka recently hii. Okitegeera? Kakati bwe tunaaba tetwekembye kulwana nti abantu tebakyassa kitiibwa mu pate yaffe ekyo kiba kinafuya Bobi Wine ng'omukulembeze if you cannot organize your party kiki kyogenda okukola. Of course gye balwanira okgenda Museveni asindika SFC nebayoola mpale nga omutwe gwe guli wansi bagirubye byewanise nekitandikirawa mbulira Mwami Museveni eggwanga lino talifuze kubanga mugezi Mwami Museveni eggwanga lino talifuze kubanga ayina amagye mu demokrasiya amagye tegamatalinga because NRM they are naked luli bayina abantu ababakubiranga ekikopo ne babalungi ya buli omu kati yabaddukako kati ense balaba bali bokka and they are isolated they are naked bebayina buli kimu bebayina amasomero bebayina amalwaliro buli kimu bebakiina kakati bekisingo baluma bagamba tuli bwerere olaba noono omwana mirundi naye alaba nti tuli bwerere ekyo kyekisingo baluma that's why ebiseera bye tugenda mu bigenda kubeera very deadly tulina group kati etakyafaayo ku kikibaawo CDF akwata Kibalama atayina kuba mu byabufuzi n'obuuza wazi Kibalama is nope o Kibalama a national threat to the security of this country that I met Kibalama on what grounds to talk about what gwe munnamagye a serving officer that's how we have destroyed these institutions nti ensobi z'abantu zireetedde eggwanga okugwa so baganda bange ba Mukaaku ba Kidandala ba Sembogga mulekerawo politics w'okweyagaliza Card ze tugaba it's not a physical it's a spiritual card nga Katonda bwe yajja okukwasa omutima gwe tugikuweereddemu naawe omutima gw'ogenda okukoleramu abantu okulaba nti amalwaliro gakyuka naye lwakuba nti Bobi Wine musajja mugezi ye yava mu bintu bino era tewaliwo omuntu asobola kugamba nti Bobi Wine ya influencinga era bonna abalwanisa abaluganye kadi zino abalwanira okufuna kadi zino bagamba ekintu kimu nze mpagira Bobi Wine naye akakiiko kesitakiriziganye nako kakati we batokiriziganyiza nakakiiko komawo mu party structures mu internal structures olaga obutali bumativu complain within the structures of course but bwe tunaabanga tukozesa ebibiina nga tuli mu politics wa sympathy and they are driving sympathy in a wrong direction kubanga omuntu labuza Ssegirinya lwaki mwamuwadde card if you are sensible can you really question Ssegirinya's commitment to the party Ssegirinya comedian yani atali comedian mbulira kino kikato Lubwama bw'aba abadde mu parliament ng'abeera New York ku beach na kulya mbizi kono na sente za mwingo wa musolo ababaka tebabeera mu parliament every time babeera bweru najja nagana nge muntu alendyemu kati Ssegirinya omubanja ki because buli quality gye twali tunonya agiina Ssegirinya waba comedian ng'ayamba abantu malwali Ssegirinya waba comedian ng'akirininga emihala yes okubeererawo munne gwe basibye n'asuula ku police n'atuula katebe he's worth it of course bw'aba asobola okuba ne Bobi Wine abantu bangi baliranye Bobi Wine bamwagalako maanyige kyova olaba twandikoze etteeka nti w'oba oyina ekifo mu pate teweesimbawo olabe emisinde gye badduka okusulawo ebifu if you want to be in elective position
leave the structures of NUP. But you cannot have conflicting loyalty. Kati Kidandala. Kiba kitegeeza nti okwagala kw'okwesibawo kwatandikadde. Even when he had a big position in NUP. Of course. Kiba kitegeeza yali akola ebintu to favor himself. I see. Nti bakansala yabataddeyo. Bakansala ne bagana Segirinya. Kuba ye yaba influencinga okuyitamu wali. So kakati ebyo bitte ekibiina. Ebyo bitte ekibiina. So ebyo bye twalabye. But the deciding factor will be Bobi Wine. Bobi Wine akwate timu yenga bwe yagikubye agi campaigning era akalulu. Njagala okubulya mwami kaka katulaba nti Nabiro yo munafu. Abantu bagamba nti munafu. Bobi Wine kwaligena ne Nabira mu kibuga Kampala we kagweramu. The deciding factor is Bobi Wine. Towulidde yo mu primaries nga bagamba Bobi Wine ya influence nze kino not at all. Ye yabivaamu. Era nga buli wogenda yewo okumulaba ku bintu ebikwatagana ne primary agamba muganda wange ekibiina si kifuga. Waliwo akakiiko akaateekebwawo mugende mumalirize n'akakiiko. Kakiiko kikanaasalawo. Which was okay. Ekyokubiri, when we used closed methods, nti tetwagenda mu kalulu, tuyigire mu nsobi zino. Next time, tulabe engeri gye tusobola okutegekamu akalulu. As NUP, we should learn from these things. Tulabe engeri ekyokusatu mwami kanka kakyotayinza kubi. There are elements eziva mu state ezagala okudisorganizinga NUP nga ziyita mu opposition yabamu. Bafuna sente nga bakubidde wano list abalaba CDF ekiro abo opposition oyinza okudduka. There are those elements. Jonna emivuyo egiri mu NUP toyinza kululinga out state power and state machinery. Influence. Because Bwami Museveni to chairman divide and rule. Disorganize them, give a few money, and they fight themselves. Yenga bwakola ebibye. That's his tactic. Era buli wolaba olutale ewange. Manya waliwo sente, waliwo Mwami Museveni. Njagala kumanya mirundi. We hear allegations of sexual harassment from card mu NUP eyo kyakakiiko ako ku bakyala tekabawenjudde sikaati keekansa okufuna kaadi waliwo akasenga kagaba omukisa ogwo koyina okuyitiramu. How true are these allegations? You see, I'm a student of management. I did psychology. I have managed some companies. In an organization, because political parties are like organizations, public entities. Of course. You cannot rule out some things. They are bound to happen because you are dealing with people. Yes. In an organization where there are no rules, where people come with a lot of interest, you expect conflicts. Of course. And conflicts is part of politics. Want nga tewaliwo ntalo ebyo si bya bufuzi because politics is a data game. It varies concentration after concentration. Nti bogende buyindi ba presidential candidates battibwa. Bogende Kenya abantu bafa mu kalulu. Bojane Uganda NRM ruling party abantu bayo 10 bafu just primaries. So enfuga ey'amateeka bwe tugivaako. So secondly, there are many allegations. Waliwo nabagamba nti kadi bagulangule. Waliwo abagamba nti bawo abantu sente babawe kadi ne kitayitamu. Mwami kankaka. Bowa faza sente akugira omusibe ruzira then you are stupid. Oba tutegeera. Kituufu. Bogenda. Faza takulira makomera. Mwami kaka kolwalero omuwala bwankubire simnanga mwami mirundi nkwagala nennesibyo okukifo bwe kiti twerabemu a gentleman's agreement. Waliwo bali sideways. Onyamba onfunire card omwalo yabo omusiru. Mirundi ntula kakiiko. Do I sit ntula kakiiko kapopako. Activist wa people power tekitegeza gwasala wafuna card. Ntinsala wafuna card. I don't have any influence in that. Okay. Kakati njagala nnyo evidence. Bobi Wine alina okuteekawo committee. Tulina ya disciplinary mu kibiina. Abo bonna abalina evidence ne receipt nti omuntu ono namuwa sente zange okunyambako okufuna card. Ebyo bye twagala. But you know we cannot run a political pattern here. Because you know politics. People malign people, people manipulate people, people can say anything. And you know Uganda blackmail is a tool. It's like a rape. The state uses blackmail, that's why you read the stories in the newspapers. No man no story biased. Aba people power batta abantu.
Mpulira. No webuuza. Waliwo n'omukulu we yagamba Bobi Wine has infiltrated the security organization. Bobi Wine influenced the security forces. You see, there's a lot of blackmail in the politics of this country. Mpulira. Ekyokubiri abakola ebintu ebyo balina okudiscipliningibwa. That's why nawa Bobi Wine amagezi jja family yo mu byobufuzi. Ekyo kintu don't give them positions. They must be advisors. So that to finding a problems. Kyekise mwami Museveni ekyo. Agenda okutunulira yabbi ez'amasomero. Agenda okutunulira yabbi ez'amalwaliro. Kuba government yabako n'abamikwano. Agenda okutunulira yabbi eza COVID. Akola gwa kukolima. Nkoye bannaalirawa. Ninga bannaalirawa bali mu State House. Bannaalirawa be bamwetoolodde. Bannaalirawa be yeesiga. Bannaalirawa institution tesobola bakwatako. No government akakiiko ka anti-COVID corruption. Okawadde Madamu Nakalema. Ate nga ebintu by'originatingira mu State House. How can you give omwana asinga okulekana ku ssomero bwa class monitor? Banana abateekako. Why don't you give the military the anti-corruption committee? Tukakwasa ereru. Tukakwasa ereru. Tukomyewo kayanja. Tukomyewo kayanja. Nga bwe twakola mu Wembley. Kubanga yatulagako kyasobola. Abaali bageze mu nsiko okulwana. Bategeera nti baali bazze kubba na kunyaga. Kyovula batandika okutta abantu. So the president knew nti group gyadiringa nayo be bagenda mu nsiko okulwana ne batafune bye baluubirira ne baleeta General Kayanja abakube. Kakati n'ababbi lwaki tukakwasa afande Nakalema mu bafande bonna. Of course story anko record nga Kayanja gyalina, story anko record nga akagundi Kayihura gyalina ku babbi muki record ezo ne tuziwulirangako naye bakikwaza ayinza okuba yalina obukugu. So it's not about obukugu. Obukugu ayinza okuba abuyina. Omanye ekisse Uganda is duplication of offices ne duplication of people. Afande Nakalema can be good mu bintu ebirala nesi mbyakulanisa corruption because oyina okuleeta omuntu gwe batamanyi. When you want to clean up an organization ono omusajja agezezzaako cleaninga URA bakateshumba gye bali bazanyiddemu afiriza Uganda billion biki because the kateshumbas are highly connected. Oyina okuleeta omuntu agenda okubeera. Kakati mwami Museveni olw'okuba nti bambi akaddiye Pawene egenze muvaako. Ne bwaleetaani. Nedda mu bamwetoolodde. Kakati abamwetoolodde. Keke agirumira side gyali. Agirumira side. President Uganda nti nze guddewo amasomero n'abaana tebatambulira mu taxi, mu public transport. Tebatambulira mu ki? N'abasomesa tebatambulira mu public transport. Tataddewo alternative. Nti buno bubaasi bw'enaalemu bwe mwagula lwaki tebutambuza abaana ne bagenda mu masomero. Because we have that capacity. Babugula kusomba bagizi bena. So babugula kusomba bagizi bena ale. Kakati atukina kibeera kitya applicable. Ti abaana bajja genda kusomero ku bigere. Abaana batambula mailo 5. Abaana batambula mailo 3. So ebintu bye bambi obirabanga is it advised? Are out of touch in society? Bana aba people power babadde balina omukisogo gomu. Nti Bobi Wine oyo yazze mu kiseera ng'ensi ekooye. Of course. Abantu nga bakooye. Tebakyayagala basoma. Tebakyayagala ba professor. Olwaleero professor ina degree e Makerere University 10 ayinza ogenda mu NUP vetting committee nemuwandula. Not because nti tategeera byayogerako. But society ekooye ena kati ba leader beyagala. Of course. So bwetu nenga tulina okuzimba ekibiina mu amekankaka. Bano ba Mabike ba Mukaaku they will continue to run around. Bagenda ku radio bakuba ekibiina kyabwe newe omubuza mwami Mabike tukuwa card ngebizibu bya Uganda bikoma. Is it a card a tangible card or a card of character? Spiritual. Nga Katonda bwe yajja ku nsi okunoonya. Ye agamba sinoonya munyoyo. Noonya muki? Sinoonya mibiri, noonya myoyo. Ne munupu tunoonya abakulembeze. Abayina omutima ogw'ekibiina. Abaana bangi nnyo abali mu NUP bali myala Bobi Yanga bani abaana ensi beetamanyi naye nga bayiyeewo omubiri. Bobi Wine bamubeerako babamu n'abalema
twakafiirwa abaana basoba mu 10 mu Nuupu Mabike kadi gyazanyirako tagimanyi yalowooza bintu biri awo ng'ebyabwe ebya politics leero Nambooza ali eno enkyali eri bwadda unajja ku frontira program zaabwe kwe baba natandika okugamba nti we need seniority. No, we don't need seniority because before you went to parliament abantu be bakuteekayo. We are not a senior. We are not when you're senior. entering parliament. President Museveni yali amanyi okufuga. Government yasooka teyali mba UPC n'aba DP. He learned. Era President Museveni politics yamulemera ddala. Amanyi ekintu ekyo mundu. Mpulira. Tovola nga baba namateeka bamubba ne bamwetoolola bino bimalema birizi bikutta omusango bigututeyo ba witness bakibalama balina affidavit bbiri omulamuzi naye kaka nogamba nti ate political party egulibwa gyemisango egiri mu Uganda. No sense. Kwa state teyina budde butunulamu bajja buzine bamulimba kaka tumukwatire wano tumukwatire wali katumuzanye bwetu emubbiri so nebwe munaakwata bamabika abo ne mubawa ssente bakuba ekibiina bave ku mugendo bave ku struggle bano bakato gundi abamu babadde emyaka 10 nsonga ki gye bawa okubeera yebbanga eryo lyonna kiki kyebeerabira mu parliament kibali njagala kubuuza atamale gundi mwamu wa kadi n'ava ku bwa meya Latif Sebagala. In your last analysis you had told me Latif Sebagala kan gundi n'agisuulawo ate tumulya nti ataddayo eri gye yali sincerely kiki kye balabeyo mu people power ekibaddusa abalala kye balaba ekibaleeta. I'm starting to getting confused. Omuntu tebamuwa kadi n'adduka oli n'ajagala n'agyesibako n'asigala ng'era ajagala ate ng'omulala yagisuulawo. What is your take about instability, political instability yani ya Sebagala? Story ebambi eri unique. You see mu Uganda oba tokerezeganya na muntu, don't blackmail that person. I had a few idiots who were saying, I have used that word intentionally, who were saying nti Sebagala akolera government biki. Sebagala is a very nice friend of Bobi Wine. And they have traveled together in so many things. I know that. And he's a very good person by the way. Naye inenge jazanya politics we. Bwe yagenda ku bwa mayor, there are other factors that we know kutunulya mu politics wa Uganda. You have institutions. You see, Ugandan politics is very unique. Abantu basibiddwa mu bwongo bwabwe. Oyina Mengo. Nalabye His Royal Highness. Tebamuyita Majesty. Majesty yabanensi. Neno sanga omuntu eyasomaga His Majesty. Oswala mu bantu. Ye His Royal Highness. Kabaka of Buganda namulabye nga ayogera n'agamba nti waliwo abambika. Kakati ye mwennyini Ssaabasajja yavuddeyo n'alungamya ensonga. Ojjawo audacity gw'okuddamu okwogera nga Ssaabasajja amaze okwogera. Oyogera ngani? Nannyini nsaaga agambye nemmani. Nze sirabanga ku bantu batalina respect. Society yaffe weddemu ekintu mpisa. Nze nayombye n'omuwala recently. Namusanze mu hotel njogera ku simu ansaba sente. First wait for the customer malisimu ye. Ne tuweddemu empisa tuweddemu patience. Nti abantu nga bamabike ba Mukaaku njagaladdeyo okubira abantu vidiyo ezo. Olaba abantu abo engeri gye bayingira mu Nuupu nga baseka omukulu bamuliranye Bobi Wine bawera lero Museveni tasigala DP buloko era lero Bobi Wine yayina amaanyi okola Nuupu kyabadde kirungi ne lero owuliriza babasajja mivule bamabike ba Mukaaku nogamba ba Kidandala nogamba naye ani yaloga eggwanga lino Museveni yatulogera wabanange kiki opposition ne ya takeri omwalifuna mutya. You as lawyers did you take time okuddamu mu tereze takeri mateeka kakati ne church nazo zinagenda zibeera ku take kyamu tuziwe credit ati mune church n'amateeka tuba tugafutyanka tuba tugatta. So it is law and religion, they must move hand in hand. Nga nvume ya Dodo Vinko Kuba church nkunga abana Uganda bagende batereze kwe batudde ku ttaka lyabwe batereze ebiwandiiko byabwe. So naye tulina ba populist leaders. Nti omusango ogwo gwali gugenda maaso nga bannabyabufuzi bamanyi kyacho olwamala ojje kuba ne badduka emisinde. Ono Betty Kamya najja, Vice President najja, bonna ne bavaayo. Ebyo biri mu Uganda populism. Nenga omusango baali bagumanyi. Not of Vinko omutuufu baali bamumanyi. So what am I saying? Munnange
ekibuli Supreme Mufti n'omulangira Nakibinge ensonga ne baziyingiramu ne bagamba nti mujja tulemesa okuwagira omuntu abasiraamu tulina ebifo bitono bwe tuneerwanisa ffekka tunaasigaza ki mwe mwenna muli b'amaanyi twanditudde ng'abasiraamu ne tulaba engeri gye tugonjoolamu ebintu bino kakati ng'omusajja alina options bbiri ogenda mu East African Community oba ne bwe yandikalemeddemu teri yandimuganye naye ku lw'obulungi bw'eddiini ensi eno lw'obulungi lw'ebyo byakkiririzaamu ate nga buli omu alina kyakkiririzaamu nze Lubaga Catholic Church bweyogera ekintu nkikutisayizinga kitono kuba ndi musajja mu Katoliki bwe naasisinkana Katonda wange ndimugamba ki nti abakulembeze be wanteera ku nsi ate bo nakeranga bavuma kate ne bufuzi butaveeri Katonda of course the Bobi Wine ali wali because of tosobola ki explaininga it's God Katonda nga bwe yalonda David ku nsiko oloza abafalisaayo abali bamanye ebyamateeka tebaaliwo oloza abanadda ba Lazarus ba tax collector tebaaliwo baali b'amaanyi batabani b'abafalawo abafuganga tebaaliwo batabani baba governor ba Pilato tebaaliwo muganda wange Mukama alonda abantu be okusinziira ku mbeera gy'ayagala ensi yebeere Trump bamuzannyamu omuzannyo mu 2000 nga president ensi n'eseka tagifuze era omuntu yenna gandi Bobi Wine tasobola kubeera president oyo musiru mudduke tasomye byafaayo tamanyi talina kyamanyi everybody can President Museveni yasoma ngo butabu aba communist yakulira wa byanyima mu family nga bamuzalawa era yewe byanyima Boniface yagenda okufanga tamanyi president mugezi gendo labe video ji yakola gamba President Museveni ne kizibu ekyo tawabulwa tahabulwa yeye mugezi yamanyi vision yamanyi kiba advisor be ya inoba wa magezi ikimuletero so what am I saying so nga babatuuza nga Mwami Latifa agamba kanzi koleki kanzire yeno je natandikira ekizibu kyayina kiri ekyo amazeyo ebbanga ddene it's time okuwa abantu abapya of course ebisanja bina kimala enough musajja mulungi nnyo alina byakoledde abantu alina amasomero abantu we basomedde obwereere ereka wempa alina byakoze okwawukanako ku bannankabirwa ye yagambye nti abantu era bamugambye waayo otulekedde ani kyase kyetoofu abantu bamugambye tulekedde sebo otuleka buuti otuleka nga bamulekwa ng'okyali mulamu so naye nga bambi okuva mbwa meya it was beyond his control nange mbirespectinga fenna tulina bye turespectinga nti munnange tulina institutions n'amala ate n'abambi n'akola ensobi ate n'addayo nze option gye nalimu yali ya East African Community agende mu East African Parliament abeere yalinde emyaka 5 kadda 35 you travel n'ate n'akalulu ako nako kazibu ako mu Parliament so is a good man but caught up in big power politics waliwo obanga oli mulungi naye nga politics akususeeko amaanyi big power politics of course ne Bobi Wine naye aba respecting aliyewo omulangira Nakibinge we need these people their power tuvulanze nga sabola kulwanisa Kadaga omuntu adda ku radio naye bapisiza bubi nnyo bana basajja bamanyidde region yonna n'enyiga bakuba Namuganza ba LC5 ne babakuba just konda buzze ku radio batisiza bubi nnyo batumanyira batyaffe ng'abasoga region n'enyiga oyo power oba omuvuma is the power nonyeza region namba n'enyiga kye bakola Namuganza mama ne bamuzaala family yatuka omwega nagawe tutumumanyi abo bagenda kompola is a warlord is a power I see tuvulanze Kadaga sobola kumu is a power nagamba nadda kutevinaga oyonze yamuyamba agamba president Museveni Saabalwanyi General NRA simanya biki sana bukaguta saisi omukyala yamugamba oyo nze yamuyamba singali lwaki tulalunda nti nakulaga nti mwe nale mwakalulu akawangula ababaka bamwagala waliwo deka opposition abamakadaga bano bakatolumwa babera mu office je kupuluma gwanga n'abasayingira ne bali yasetezo mu musoro ne baddano ne basasula TV ne baddawo ne bogere byekisiru n'omugamba naye Lubwama what legacy kijoyina gwasobola okogera ne kuba musician banno okuyimba kwa kulema
is a comedian. Kato Lubwama dance and the drama gwamanyi. I was excellent. Nebintu by'Nuupu abireke tabitegeera. Tabitegeera. Byamusoke ntegeera ye. Asigale kanula maaso na kuzannya guli omuzannyo gwa biddugu. Manyi bagwamu bigwe. Se bintu bya Nuupu. Wabazanya biddugu amuzanya bulungi. Bye bya biddugu akanudda amaaso ebyo. Is in parliament by mistake because munange enseekooye. Tuina abafuzi betutwala ne tugawe naye agenda ali kati kyabagambye nabone bawuliza kati kuluno fenna tugenda kulya ngera gwe tukutwala mu Nuupu gwe Katalubwama nedda ebintu byetuli musibya kulya binene mwami nali njogera naye werubaga South ne mbuzo nalonda Katona ga sajja yatugamba agenda ali kati muze yanywe so bambi mwami Latif sisobola kumunyigira kye munyigira ko kyokka aluddeyo bubana sagirinya abantu bagamba comedian abantu sagirinya ino okukyusa embeerazi naye munnange mu politics buli omu alina strategy buli omu alina engeri gyakwatamu ebyo toyinza kubeera nga muntu mulala ye sagirinya waaba abantu bekawempe abakolera bamuwe njagala Mirundi Junior tubeere nga tumaliriza ekitundu kino. Do you have a special message for Uganda? Do you have a special message for a supporter or a special message for the people who follow you? We are on Vision 2021. Of course. Abasigadde bajja kwesootinga. Buli eyajja mu Nuupu ngazzeko kimabifu oli ku lugendo lukyamu. Olugendo lutuliko mwami kankaka. Tuli mu nsi. Nga emiliyoni 3 ez'abana Uganda zigenda kudda mu bwavu olwa COVID. Nenga omusajja takendeeza misolo. Nze nali sikimanyi nti okubeera ne rentals mb'osasula omusolo. Nga gavumenti tezikuzimbirangako. Abantu bali malooni. Emiliyoni ezo mwami kaka emiliyoni 3. Natunulidde story nenga twewola trillion namba ne tugiteeka mu Uganda Development Bank okuyambako abantu abali mu business. Nenga Uganda Development Bank bani abagendayo ba investor b'amaanyi. Omu investor atutera 30% ku sente ezo. Kakati gwe bwebanga Uganda ni economy eri mu informal sector okutta sente ozitadde mu Uganda UDB Uganda Development Bank $1 trillion okukola nga relief okuwa abantu nenga requirements bakugamba oyina ttaka lyenkanaki watandika kati nze mirundi nandibikoledde mu lubuto lwa maama wange byombuza ezo requirements. What is the importance of $1 trillion to you? To you, to me, by who doesn't have a taka? Who doesn't have a taka? Who doesn't have a farm? I'm just starting in esekira Rolex zange omwana yesekira Rolex ze abo bebanji bandigeze mu microfinance enewa mukwano gwa muzeyi Kasoro abana mubajjekeje emisoso egy'ekisiru mbawe sente ne president Museveni centers is some structures ababbibe ne babba tuddeyo ne babuze ebibuzo bitakwatagana gendo lete national ID gendo lete basket gendo lete birth certificate gendo lete simanya unakulo yanjura gendo lete kadi y'emmotoka stupidity and foolishness ebyo ebintu ebyo bye bateekawo ebyo nesudiru bwajja oba investor w'amaanyi tebabimubuuza so wetunaaba tuyamba economy tudde ku economy entuufu abana Uganda bawangaalirawa business kize balimu entuufu tuve mu bino ebya exaggeration nogamba nti Uganda yensi yokka eyina amapaapaali eyina watermelon nenga wayini muzijja Bufalansa nogamba nti Uganda eyina amaliba ng'engato tuzijja Italy n'emisipi ng'enanasi zivundira wano twakola agowa Ethiopia yegifunamu ne Kenya by Uganda build Uganda bakiyimba nnyo wano ku company contract ekuba obululu bagiwadde foreign company ya Mujamani kubanga munnange omumulamu w'omukulu yawasa omujamani ensejja kubeera ku ransom contract ya bilioni 2 $200 billion twagiwadde company eri foreign tugenda okulonda kakati bano bambi ba local farms aba Uganda bagamba electoral commission tubasalirako na 15%. Can you imagine we are saving 15%? Ne government ekusebe tugamba by Uganda akola ku titles za genocide awo eyo policy ekola okuleta titles one omusoro gwosasula kubanga munnange by Uganda wekola nosanga minister ayimbirya by Uganda earring ze Italy enviri ze Brazil ekoti y'omu America engato z'omu China yaze kulonchinga by Uganda nebantu mwe no bagamba nga tonaleta bine byanadize rural farmers scheme gye wali oyina gye wateekamu billion yasooka kola etya bulira man
Nadies ensigo bazireeta buyise. Ochayimba ebyo. Ne hamu gwe tulina ayinamu akasente ali mu court bank emutwala kakati hamu mukulu wange bwatukira okulanagana ne bank economy etula ku mabank ti bank anzibi swali yako government we gamba nti why local investment local investor ne bamuwoba omuntu omanya tekerifuga bank okumanya bane bana basajja babi kuba bank era nawo zaabo to report bank oyina okubeera ngo oyina 30% ku sente banka zeeyina zogibanja oyina okubeera ko ne 30%. Okitegeera banka tebazi wastingira budde naye ruling yazze nga banka ebba abantu era ekyo nakyo economy ebyo president abyogerako URA ekateshu batuddeyo nga bwe tuzicollectinga abaami we bazibba ne bazizza mu bululu bwabwe nga bagenda bwamala okubba Bank of Uganda ne video ne zimulaga nga ayina ebitereke byakukusa afulumye ensawo n'abasajja mu Juga ne basajja mu mujoze eggwanga lino kamera footage yamulaga ayingidde yalinga ayingira amakage Bobi Wine teyeetaga ba mabiche Bobi Wine teyeetaga ba Kidandala Bobi Wine teyeetaga muntu n'omu ebiwagiza Bobi Wine byebyo bintu biri mitima gy'abantu kenaga people power is not a place people power is not a place it's an ideology in psychology buli omu alimu people power ba professor balimu people power bote balina bibanyiga kizimbe ky'emakere ne kijja ekina history kyajja leero n'enkya ne kiddamu ne kijja side etayidde akulo mpaka nakatanaleeta ba culprits munsi omuntu wa hacking mobile money bye babyekubidde mawulire kyewunyisa woteeka sente zo mu company oli nazijja ku simu ne president nota wayo buyinza mu mirembe omuntu na hacking mobile money za ma company enkya nagoba M.i.S.O kaka ye yagenza sale jidi bamugobye ne bamu replace awaiting an official communication buli ekiri mu Uganda kiri organized abataka west tebali wala bali munda bonna abadde bakola ebintu bino tebali wala abebijambia tebali wala abakazi be batanga ne bakasuka entebe tebali wala this is organized crime nga musiti omuntu ngabwe kyakolebwa no we have a problem that we must address as citizens of this country we on vision 2021 temuva ku mulamwa fe tuli ku Bobi Wine kuli baletinga Uganda fe twajja tetwagala bifu twogere ebyo ebituufu ekyokubiri bana batugamba I will arrest you don't tell me that you are going to arrest me ekyo kigambo ekyo kinyiiza arrest me do you have to tell me that you are going to arrest me no arrest me but we shall put you in a prison don't intimidate me if you are going to put me in prison don't tell me that you are going to put me in prison so we have a bigger picture we have a broad analysis of how we want our country to be this country is bigger than a batafunye card this country is bigger than a card because we are looking for a spiritual card not a physical card tunonya abaka balina character va kubano banamboza abazunga baddeno leero ali ku lukwago enkyali kwono leero adefending agundi parliament eno kubeera mu seniority nze bwe natuka mu parliament omanya omulimu ogwo gwanzibuwalira nedda bwali bwongo obwo bunafu totubuulira oba byakuzibuwalira what is so technical in parliament mwina bannamateeka babakolera ne ground work obukiiko gye baleetera ebiwedde ebyo byamuzibuwalira ebyo just kusoma busomi by'omukoledde nze bawona bonnamboza bwe tubambulira depi block Verega Maririza, Birudi Junior, we thank him so much for being part of TMO 9 television. Ngera bulijjo abera okubakolera analysis nga bulijjo ababulidde ebyazibuwalira abayaye ne kale mbera bwetyo bwetambudde mbadde kanga capital kubanga mbaweereza mwebale nnyo kuba bali balungi mutereko comments mu comment section have your reactions be put there we shall have to discuss them another time as always mbasibudde mweraba